TikTokers gather, leave whatever you're doing and gather. Lero tukoledde eno. Kanso kembuze ekibuuzo. Uganda police temanyi mateeka gafuga app eno. Nti mulimba TikTokers ambu obozo bakwata. Kafilter ka Gold Coast tokalekaayo. Okay. Straight to the point. Nze sigenda kwekwekereza. Ndi omu ku bantu abasanyuse olw'okuba akalenzi ako kasuze mabega wa mitayimbwa. Yes, era singa kisoboka. Bakongereyoko n'ennaku ezimu. Ndi victim. I've been abused, mpemuddwa from way back. Abaludde ku TikTok eyo mukimanyi olw'akalenzi ako. Muna mukazi watu ali weak hearted. Avumiddwa, awemuddwa. Abaana ab'obuwala bangi nnyo wano. Mwala ba Gold Vive ng'akaaba. Bawemuddwa, bambuddwa akalenzi ako n'abamu baatalabangako. All in the name of content. Bannange, okwevuma kubaawo okwejerega, but don't go too personal. Where do you get the audacity to insult someone's parents, someone's kids? Vumo yakuvumye. Okitegeera. Yes, full figure avuma awemula teri akiwagira ekyo. Naye bw'akuvuma ne kikukwatako, geta mu mateeka. Omuvunaane teri ali waggulu w'amateeka. There is no one above the law. Ekyo tekijjaawo nti okukwata kala kavubuka mukyamu. No. Mutuufu era omuvubuka oyo abadde asaana okuvunaanibwa. Depressing abantu bangi. People hurting. People crying behind their smartphones lwa butalaga. Because of you people abavuma abantu abefuula nti okuvuma content. Likes, comments mugenda zifuna. Naye ebeere lesson. Sawe no Cephco maama we yayimiriddewo naye. Mpozi n'abantu abamu betwalabye ku kamera. Simu abamuwaga abamusudiya. Abefuula nti muli kusaidia. Stop being hypocrites. Abantu mubabuulira amazima. This is wrong. Platform eno mugyonoonye. Mugifudde ekitagasa. Okitegeera. Era nebeere lesson eri abo abantu abali wabweru wa Uganda abakozesa app eno nga Cephco bwakola. Ng'okimanyi nkyo ogenda kudda e Uganda. Ng'ensi gy'oli mutegaba butuuze. I'm talking to people in the Arab world. Mwe mukyasinza okubeera n'empisa ensiiwuufu on record. Bugenda kucyenca abantu bakuuma obusungu ojja kudda e Uganda kutuusaako ekikyamu bajja kukuba oba bajja kusiba omuntu ajja okuyimirirawo ku lulwo ajja kuba wa famire yo. Si bano abantu ababawaga ababalimba mu comment section. I'm telling you. Leero abadde oyo enkyo ogenda kuba ggwe bane mu respecting abantu. Mukole content atali wa kuvuma. There is a lot of things you can do on TikTok. Abantu ne bakwagala. Akakalenzi chika sana Kedde na kumacha okola live eno mulaba nina n'otulo mu maaso. Lesson ya Dr Cephco kebeere ekyokuyiga gye muli bavubuka bannaffe. Nze Cephco yanvuma emirundi mingi ne musirikira nga nze. Naye byagatamu ebintu by'okumanyiira omwana wange, ebintu by'okumanyiira maama w'omwana wange, because right now omwana wange talina maama. Nina mumanyi omuntu amubeererawo nga maama we. Ye yayimirira mu bakwano bange bonna n'ankiriza okumbeerera omuzadde eri maama wange, omwana wange. Omukyala talina ntalo n'abantu, okitegeera. N'ensonga ze yali amuvumira nsonga za kisiru, okitegeera. Temuli. Tuvudde awo. Mukimanyi nti kuno ku TikTok kuliko abaana abaali beewaddeko obutwa lwa Cephco. Temukimanyi. Mukimanyi nti maama wa Miki yavoolebwako. Mukyala we Bash yavoolebwako. Kati kugenda kuddeyo oze ani atavuma. Musobola okuvuma omuntu n'omuvuma. N'ekyo ekikuyingiza mu famire y'omuntu. Kye kikuvumya maama w'omuntu, kye kikuvumya omwana w'omuntu. Mumumanyi ebbanga gye litwalira omuntu okukola erinnya. Olimanyi
oba omanyi time ne sente omuntu zatadde mu linnya lye. Mubeereyo muwagawaga abantu nga bavuma abantu. Niwe babakwata, the best thing is you can do is type sorry simanya biki. Kakati tutandise nvuma mpozi nga tugenda kudda mu Uganda, mpozi ate nga Cephco eyamwalula esiridde. Nze mbabuulira nina video nga 10 nga nvuma, including omwana wange avuma ne mukyala nakazi we bubi nnyo. Nalyoka avuma maama wa rape n'amukola bw'ati. Maama wa rape yali akoze eki? Omuntu yeka gwe nkwatibwa ennaku ku musango gwa Cephco ye mami we koza ali innocent. Kitegeera, so muve muyo story wammwe gwe munyumyanyumya. Tebakuvumangako gwe ku internet. Va muyo foto w'ekiralo.